Osuzeeyo otya mpuliriza atuuse ku mulimu weebale agenda obugenzi okukola weebale wonna woosinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo n'embeera mu studio za Radio Simba okwanjula program Gasimbagane ne bannamawulire. Nina Siraje Rubwama, nina Karoli Romshana, nina ne Haruna Kanaabi. DC wange oluguudo lwabasazeeko. Manyi omulundi ogwasembayo Katongo okusalako yali 85. Ngambye ogwasembayo yali 85. Katonga n'asalako abeeri ne basigala eri abeeno ne basigala eno. Kati eri abaalinyanga amaato okuva e Bukakata mpaka bayitawo wano Entebbe Nakiwogo nga bajjaawo mpola mpola naye ennyanja yali abantu kubanga nalinnyako nga nninyira eri ekalangala lino eryato erya bulijjo erya yingini baziyita kanuna effe lye twayitanga eryato nga nalinnyako eri erya yingini okuva ekalangala okutuuka Entebbe Nakiwogo n'olugendo weeruli. Ate tuba tunaatera okutuuka Entebbe ng'ebula nautical miles nga 10-15 ne litandika okuleeta amazzi munda ne gatandika okujja nga tuli muli tusena n'ebikopo tusena ebikopo bye bitono ate nga tuli batono twalina yali kawa kalangala then ne tutuuka bulungi naye nga tension yali awo nga tezannya naye nga abagenda e Buddu bangambye kati bayita Gomba luno olw'Essembabule oluvirayo ye Villa Maria awaliwo akataka awo abantu nako batandise okukubira enduulu baga nti akataka kaawo tekanyiridde nako ekitoogo kigenda kikamegula ate abantu baatidde kakati awo tebayita naye bw'oba ovuze Mpigi Butambala Kabula Soke Bulwadda Maddu n'ogenda awo ovuga kaweweevu akoko kaweweevu ddala lwakuba kilomita ozongeramu bw'ati RDC asigaddeyo yetalumanyi kyotegeeza alumanyi tanka yentono tanka ntonotono Siraje buuza abantu. Abatuwuliriza yonna gye muli mbalamusizza ko nnyo. Haruna abatuwuliriza yonna gye muli mwasuzeeyo mutya nno era ssebo njagala n'okwongera okwebaza Radio Simba olw'okukuuma omutindo gwa programs zaayo neeno eya Gasimbagane era nga tukyagenda mu maaso n'abafunye ebizibu okubasaasira yonna gye muli tozina okukubiriza abantu olw'omushana yaddukayo mangu abantu abalina emmundu ennaku zino Mukulu Kibazo oba omuli kumpi tomunyiizanyiiza nnyo kubanga tempa ziri waggulu. Olw'omushana manyi mu basanyufu kati olw'omushana tayogerekeka. Abatuwuliriza Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa yena gye muli abaagalwa ensi n'eggulu bisinza Katonda yo nsemerera omuzina otunula omuzina ensi n'eggulu bisinza Katonda ebirabika n'ebitalabika bisinza Katonda ate yatwagala n'atuleeta mu nsi n'atutonda nga tetumusabye tumusinze nga tumuweereza. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire eriyangaye nti ssebo mu 85 travels ku Lake Victoria tezaagendanga Nakiwogo zaagendanga Kasenyi nti okuva e Bukakata mpaka Kasenyi nga we bayiiza n'abataalutonda ne batalutonda. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Halidi Kalyesuubula Sebaana Sendi Nanyonga God Slave mwena
senta wosinzira okuwuliriza kasita gobeera nga otuwuliriza tukwebaza okubeera nga okola bwotyo. Eriyo ekibuuzo kye bambuuza kambuuze wano abali kusimba sula abantu bambuuza wolokoso yabaaki ojja kujja obaddemu sirajja amawulire wiki eno nzibuza kansooke ne atulaba mu America agambye specifically Katonga last cut off Kampala on Wednesday 25th September 1985 at 13:30 hours. Yali atunda byennyanja mu Lwera yali akola ki? Omanya abaali batunda ebyennyanja mu Lwera balina okuba nga be bamanyi naye omulundi ogwo tetwalina alternative nga bwe zifaanana kati. Obweraliikirivu bwokka mazzi kwozaawo olwejja. Naye gwe Kibazo bw'oba omanyi ekifo ekyo waliwo akasozi ke bayita Muganga Hiru. Nze manyiwo nabyewanga okumpi. Kanabisi wa Mulwera. Sirajja amawulire wiki eno gabaddemu ebintu bingi naye kasooke netondeze muganda wange gonna mukwano gwange George Muteeka commissioner wa education, private education mu Uganda sobodde kujja ku mukolo gwo leero notisi kadi nagizzemu giraba ku simu kiro so alisobola kusaza mu programu eno. Wiki eno ebaddemu obizibu byebisinze obungi. Olwaleero lwe baziika Kano yattibwa bodyguard we Kano Charles Ngola, Minister of State Labour, yagenda mu parliament ne bamusabira publicly wano ekololo family ye nesiima nnyo obuyambi bwabaweebwa nesonyiwa ne family ya Sabiti. Nesonyiwa Sabiti family bali batandiseewo nti babasasule president aga no wamwe kalikyali basasule nti 7 tujja bawa ezisingawo naye simanyi okutuusa olunaku lw'eggulu badde batuteyo omulambo gubadde gukyali mu Kampala nga tegunnagenda waabwe gye baguziika kaakati tubadde tukyalinda okuziika ono ate ne tufuna awo wakati twafunawo ekikangabwa kya Isima Buloga n'aziikibwa enkeera olw'okuba musiraamu. Famire ye president oluvannyuma n'agiweereza amabugo ga bukadde 10 n'ayita ne taata mutabuliki agenda amulabeko amukwateko mu mutwe okufiirwa mutabani we atamulekedde mwana ku myaka 5 kati ezo details Sirajje zayongeddeko zonna za fitina. No but media yona bwekyo bweri Sirajje kati ezo details zoyongerako zonna za fitina. Yamuyise ekyo kimala Sirajje amawulire amalala yangu amawulire amalala twafunye ekikangabwa olunaku lwajjo omuyindi agamba nti muwozi wa ssente awo kupala agamba nti Raja Chambers actually twakitegedde luvannyuma ba MP nga bagamba abadde asinga okubawola ssente era nga bambadde beweera mu mannya g'abalala abalina ebizibu tusobola bizinga ate nze mmanyi weeri nakusayiningisa mangu awo miliyoni 3 n'okkakkana nga osasudde 3 nga bongeddeko 0 waliwo MP akaaba bw'ati alaba looni teggwayo n'omupoliisi eyakubye ono naye enanga agamba kyekizibu kiyafunye yagenza omugamba nagalu sente nyingi miliyoni 2 sizimanya ate banka yange yagala kutekinga over loan eyo ne batategeeragana nafuna omukisa n'amukuba yes ate kati bw'oba tofunye mukisa osobola okutta omuntu mu Kampala wakati emisana nafuna n'omukisa n'azzaayo emmundu ku CPS n'agiteekayo tetunnaba kutegeera wawaali nakati ishu y'amabati ebadde esiriikiriddemu ennaku zino naye wiiki eno bakutte PA wa Prime Minister Nabbanja n'agamba agenda akola statement likodi zibalaga awo baba tebamukutte bamuyise era kozesa ebigambo ebituufu bamuwadde bondi bamukutte
niwogenda mu kooti baba ne bakuwa beye baba bakukutte nga bagamba kamera zibalaga n'ebiwandiiko nti yajja amabaati manyaga Nabbanja 12 Nabbanja ganze ndafunako 10 naye tezaali gekalamoja gaali gene waabwe kikuube kati eyo process naye egenda ku mabaati nga tonnagavaako anti corruption state house babaagala okukakasa oba ddala abalala tebannabateeka ku ninga abanene 2 nga kigambibwa mbu bafuna bilioni 2 ekyo tujja kitegeera oluvannyuma naye ekikwata ku bulamu mu ggwanga kibadde ky'abasawo bonna okwekalakaasa naye bonna abasigasayo batono bano ba consultancy abatawera kati ate oyongeddemu Siraje nze kyenjagala okole gwe ganti abasawo abekalakaasiyo be bano ne bano naye gwe boga basigaddeyo batono ate n'oteekamu evvivi abatawera kiba kitegeeza kati awo omaze okuteekamu wasigaddeyo consultant akugamba nti kino olina kukola bwoti naye nga takukutteeko basawo they are interns abasawo ba miteeko 2 senior house simanyi biki officers basawo abo nabo bayizi Mukulu Kibazo ndoza radio simbe jetekewo format eyiyo omanyi mmwe aba reviewing amawulire summarizing ebintu mu wiki akugera bwati akola bwati kwanga mpulira mwongeramu ate kanabi tawolereza kubanga anoonya format kati yeewuliranga naye tumugamba nti awo kati osaze layini wiki eno naye namulabye nga yeekanga wabagambye nti kitawo wa Isma mutabuliki naye yeekanga nti abadde takimanyi ali ebirinnya libamuyita wiki eno president yakuzizza aba senior officers ba prison kinamu n'abamu n'aba appointinga my former classmate yafuuse bamuyita kyamyuka commissioner general deputy acting babayita abo babeera ba deputy manyi ba police AIGP kati oli owa prisons abeera ki commissioner commissioner general yasembayo olabanga bikutawanja gweteeka ko kigamba afande afande Ochola yawumuza aba traffic abawerako nga ensonga ekwatagana na kujjamu bibaluwa bakuba abantu gwe n'omusasula y'akasente katono n'obijjamu n'emmotoka zibagula nga zirina ebibaluwa ne babikuulamu ne bagaa nti ayasasula sente mu kusimu oba ki genda weeyanjule bakuddize sente babikulamu mu kompyuta data eri ku kompyuta kakati amawulire era wiki eno gagamba nti delete kwekukuula oba kusangwa abantu bangi bavuddeyo nga bagamba nti babatiisa manually no yeah for the common translates manually listener death threats oba okutiisatiisa okutibwa abantu bavuddeyo nga babawera nga 5 nga bagamba batutiisatiisa waliwo Lord Mayor agambye waliwo minister omu amutiisatiisa era bwafuna obuzibu amaze okutegeeza ku parliament waliwo omukulu wa jema ali eyo bamuyita Eddie Kasagga naye ataddeyo omusango odi Kampala nga ganti waliwo abamutiisatiisa nga bakulirwa deputy administrator general bamuyita Bogere Richard naye yasiramuka erinnya liri ekisiraamu sikyalimanyi neyo apa eyo okutiisatiisa okwenjawulo waliwo omusibe ali Kigo naye yawandiise nga nti bamutiisatiisa abantu corruption bamusiba emyezi 8 ebintu bye babikutte babijja mu ssente ate nga alina ebyapa bagamba ali ku trespass kati ebyo n'ebirala naye ng'ogyeko ekyo waliwo abajaasi abawerako babongeddeyo ekkalamoja okwongera okutereeza security yaayo oluvannyuma lw'okugjayo afande bali ku ddembe ranka y'entuufu sigimanyi nawe n'omwita afande nga lw'omusala tuwadde Gasimbagane ne bannamawulire wano ku radio Simba Peter Kibazo mu studios ejjukwanjo ya Siraje Rubama Charles Romshana Haruna Kanabi abalala bajja tusanga Kanabi eri akafise
nanka mu tutaro rugenda maso mu Ukraine amaje ga Russia bagakuba hago sinzira ku mawulire kigowulira badde mawulire kati mbadde njagala reporter wa Wagner yatubulire Wagner yagambye ate mulimba babakubye that was BBC yandi tubulidde nti n'ambassador wa America e South Africa bamulisize ebigambo bye yamaze n'abirya yetonze kuba ambassador yatugambye akakasa ebyokulwanyisa babitikka kunaku z'omwezi bwezi mu lyato gundi naga nti ne biva wano ne bisimbula lyato lyaliyo okutika lyatika n'abantu abagende musajja wa Kibazo Trump iri kooti agente wa nayenga gwa civil ekyo nakyo kiteekako wanje ekyo nakyo akiteekako nti civil era tekimugana kwesimbawo ku bwa president banzi vunudde nga Siraaji akuulamu sibo kiba kitegeza nti bwampisa then Sudan wano civil abaganda bakivunula ti omusango ogw'engassi Sudan okulwana kukyagenda mu maaso naye bakanyiza mu Saudi Arabia ejjedda yes mu Saudi Arabia bakanyiza nti balemu okutta abantu ba bulijjo ate bakkirize obuyambe butuuka abantu ba bulijjo naye ng'emmundu terina kuyimirira ampuliriza Gasimbagane ne tishikedi yabagambe muveeyo mutakuvaayo by June fena aina capacity aina bagamba mujja kubayo engeri gye mwayingira bisini ate temwinawo muyita koza katonga teriiwo mwadde munenya Siraaji naye olaba entaputa gyabi ono naye entaputa ye yakoona sanyu lingi nnyo kuba oli yagambye nti tujja ku reviewinga tulabe ekyabaleeta mukituukiriza amujja kubayo June teyabagobye yabagambye agenda ku reviewing agenda ku reviewing amuveeyo by June ekitegeeza yamaze do ku reviewing yabadde interesting yatunudde nnyo ku mugira East African Community regional force naye ebigambo yabyogeredde eri mu Maserengeta musadaka teyabadde ane Tanzania naye yasadaka naye yatusuubiza ntagenda kuzimba pipeline ye nadde ndaba Minister Ruth Nankabirwa ngaga nti Congo yagaye amafuta gaayo naye egenda gasima naye tegenda kuzimba pipeline egenda gatta kweno Jacob tu mpaka Tanga ate je gava yafugayo Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Haruna Kanabi Siraaji Rwama ne Charles Romshana lwe nasembayo obutabeera wano Siraaji wali wano ne Romshana bangamba mwavugira wano akataka ne muwamba ddiiki ne mwekola ekigenyi twali babiri nga birina okugatta obutaka bw'abatanzi era oli yandaalikana nga ssebo lwotobeerengawo banga lwotobeerengawo lw'omushana muwe notisi tajja banga nti lwotobeerengawo ssebo lw'omushana mulalikenga tajja kubanga effujjo lyakolera ku program nga toliiwo zibu nnyo gamba weewa akalango bagambe it is easier kyangu nnyo okumoderatinga Gasimbagane than okujuwulira wetaga magezi mangi nnyo okujuwulira ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Siraaji ngenda kutandikirawo neera nga bwe gwali wiiki eri gun violence nabadde njogera ne munywanyi wange omujjo naga nti negwe kino kyamaanyi kyenkana kintie buli lunaku lw'oggulawo amawulire buli wiiki nti tubadde ne yakubye abaana 4 yakubye abantu 12 nti mu Amerika nti ne bali nti basigadde batunda n'emmundu bazitunda ne bazibaguza ne babeera nga oli ayina emmundu ye nagamba wano bakanabi last weekend mutabani wange yanga nti America eri interesting ku myaka gye kaakati takkirizibwa kugula mwenge
naye asobola okufuna gun license kubanga bwoweze 18 okkirizibwa okugula emmundu kyotokkirizibwa kugenda ku bbaala oba ku dduuka kugamba nti bampeeyo painta ya laga xyz oba bampeeyo liita ya Johnny Walker awo tokkirizibwa. Kati oli yabadanga nti newankubadde kino kimenya omutima toyinza kukigeregeranya ku gun violence across the world. Nsajja munnamagye yabadde ampa ekyo. Then jo nabadde nsaaga n'aba police nabasanze Munyonyo naadde ninagwe ngenda okulaba bwe nagenza okutuuka nga waliwo ekitente ekinene nnyo ekyo kye bategeka mu lujje Munyonyo nga kyalangi. Kati abapoliisi we nabasanze gwe naadde ngenda okulaba yabadde akyali mu conference nesooka nsigala mu motoka yange nenkola bye nabadde nkola. Kati bwe nagize bwe navuddemu ne mbagamba bassebo emmotoka yange njibalekedde wano naye bwe nkomawo mu nkuuma bulungi anenseka. Kati bwe nagenza okugenda gye nalaze nga conference eruddewo yabadde egenda maaso naye neetuuka lunch time nga tebannatuusa kufuluma ne bongerayo ne bayisaamu. Bwe zaaweza 8 eyabadde akulira ekitongole kino mukwano gwange n'asaba omuzindaalo n'agamba naye mwategedde nti abatukuuma abali ebweru ti ne baddereeva bo bagende mu dining balye. Bino byenjogera biwulikika ng'ebyokubalaata ate kiri ekitongole kirina abapoliisi bangi naye mu ngeri nga yakubalaata akubalwali nenga kintu kyenkola kyalina impact. It may sound casual. I don't know whichever way you look at it. Kisinzira kuwa gy'ovudde. Kirabika ng'ekiri casual. Wano mu mbeera zaffe eza wano gye bagamba nti abagenyi ab'e Kampala basooke basaavinge ab'omukyalo balyoke bajje okuwulira nga bagamba abasirikale ne baddereeva basookeyo mu dining nga tebabategekedde kaabwe kabbali nti tente eyaabwe eri wali wabbali ne main tent mwe basaavingidde abamanyi Munyonyo ng'eri awo ne babaga nti be baba basooka. Mwera nagenza okujja bwe nti okujja gandaba abali abangi koze ono tetumisi simumisinze nagenza okutunula bwe nti nga abali abasinga abali aba uniform bakutte foko wuma dining and now that's worse ng'obwambe bukaaba cha kakati bayize n'okuliisa obwambe konza abange kyekigenda mu maaso wano abenagize omu ku bo gwe nasanze ku mmotoka ne mugamba wayi gwe nga tolidde bali bano mbasanze eri nga balidde nakati kati sebo twafuuka balangira ffe tusooka mu ngeri ya lwali yagati ffe twafuuka balangira ffe tusooka era emmotoka yo oyinza okusanga nga tekuliko butaala ffe twagenze kulya no of course Munyonyo sisuubira mmotoka gibbako butaala but Siraje gun violence kati ya pikinze twagenze wa Manerenda naye ngenda kubuuza ebibuuzo ebirala ku poliisi ne Manerendi ngyono kisooka okirize nti gye tugenze amawulire ge twakafuna agatanaba kuwakanyizibwa okuva mu buzaaba gagamba nti emmundu ezitali registered ziri 11,000 mu 10,000 basitegedde bati ekyo kyenkuganye tebannagawakanya neze olabanga data gye balina ku authority entuufu zisoboka okuba nga n'okusukkawo zisukkawo. Ekyokubiri omwezi gwe tufuniddemu obutemu bw'emmundu obw'okumukumu gwe mwezi gwe tulabidde IGP ng'ayita gundi Metropolitan Police Officers nga ababuuza ku ngeri abapoliisi gye bagabamu emmundu mu mikono emikyano. Ochola ya samoninga police officers gwe mwezi gwe tufuniddemu abapoliisi nga bakutte ebizibiti babinyaze ku munnaabwe
bo bennyini babibyeko miliyoni 183 naye kyekyokuba ebizibiti kipya si kipya naye babinyaze ku gun point ekipya kyekirimu yes okubba ebizibiti kibaddewo kubanga nakwatako enjaga eyo mu katooge waffe bafunamba nenkeera ku makyanga teriiwo ate nga tulina okutwala omuntu ate gwe nkujjukira bwe bagambye okunyaga ebizibiti nenzijukira Siraaje wano ng'akukuta n'ekiwandiiko nti bagende wa maama wa Kazinda nga bakola search certificate ya page 12 mu kooti ne batwalayo 4 nga ngenda kuba story nti babba sente ze ezisinga ne ziba muliisa kaakati okulo nakubira mukama wange simu naga ngenda bawaabira ningamba mukulu nti nze manyi page search certificate yino copy wano we basayininga nti baweddeyo beyongero berabira okuteekawo okusangulawo ka PTO please turn over kitegeeza ne page 5 kati gwe ng'olina ne page eddako ne 12 omusajja oyo yagenda nabweru kati omupoliisi naye ng'ogyeko omanyi story za Siraaje ezo nzibu zigenda kungobya ewaka. Siraaje Vukoni Lupalasaga yafunayo fani wa Siraaje omulala n'olwaleero mukyalanga naye lwaki tokkiriza Siraaje n'amalayo story lwaki omuyingirira kaakati president era manyi kati awulirizaga naye wanditulese Siraaje ensi yonna amalirayo ettemu lye twatandika okufuna egamaanyi twagatandika mu 2012 ne baseeka omu ku omu 12 ne tuddako amatemu g'abakyala abakyala abo ne babatta nga brigadier Tumukunde waali ku security ne IGP Kayihula waali president nasituka mu State House n'akwata ka yellow book n'abuuza abataka abakyala mwalaba mutya wano mwalaba batya wano exercise book program gye naliko omusajja n'ambuuza nti Museveni agenda kola ki abantu abo ababiri Kayihula kwanza Kayihula yaleeta Tumukunde kufungula Kayihula amufungudde omulimu agumaze bwana abagoba bonna ajja bagoba omuku babiri lumu naga lwaki abagoba nimugano tayagala Kayihula agende ng'anyiize nti onaamuliddeko sho ne Tumukunde aveewo agenda kola nga taata wange yalina abakyala bangi nga balwanira awo ye n'abeera mu mwanyize n'ayanika n'ayanula n'alinda obudde ne buziba n'azikiza ettaala n'abayita bombi nze lw'okuba nasulanga mu ddiiro nalabanga twayo mu case lwaki walwanya nawe wali apprentice olongo osoma n'asoma kati n'abagamba omukyamu mumanyi n'omutuufu mufunye naye gwe naakwata ku kisambi nga ye muki ye mutuufu kati bombi n'abakwatako buli omu n'agenda naye nga gwe mu nzikiza olaba kati Tumukunde ne Kayihula olina maaso gakapanga bw'olwa mu nzikiza oba olaba kakati bano abasinga bazikiza buzikiza ttaala we naye yali asobola okulaba ebisambi mu nzikiza kakati eyo tuveeyo abantu baadde basuubira President Museveni okuwa solution ku kireyimu eyaweereddwa omukuumi wa UPDF this time round ekya ADF kyabadde tekijja nga tolina bw'okitunda nga omusajja agamba era Kanaabi yali wano nga alinga bali wakasanke nga ku luno tuwonye nti sabiiti teyabadde medi oba umaru ogenda kujera mwezi ne bakuba isimu kakati president we next week batch balancing ne bakubira mu isimu okwogera kwe kugenderere ebisala baba yagala kutuusa ensonga ye agezesa nnyo ku bisolo twali mu campaign wanagamba ababesigye wanaga nti munalinya kumukira gwengo mujja kulaba ekiguvaamu era ebyaddirira mwabiraba ono bwe yafa yagamba nti ono mpologoma yange naye abatemu abasinga bayita mbizi especially nga basiraamu Sabiiti tannamuyitako mbizi yagambye blame eri ku magye agamulagajjalira sibe bateekwa okubasasula omusaala sibe bateekwa okukola ki naye ekibuuzo ekyettima kiri kimu
omusajja ng'akyali mu security ayina abakuumi 10 bwazze mu leba ne bamulekera 5 omu n'amutwala ku nyumba ye gye yakamaliriza bana n'abeera nabo tebabaddewo badde tebasula waka badde eno naye nga bafuna emmere okuva wabweru seajenyiga fast forward eriemu nti president yagambye yabuuza ekibuuzo ekyettima ndowooza ffe tulina omuyambo kimuddiramu nti muŋŋamba nnyongeze abasirikale abakuuma sente nzijjawa era bwe naabongeze zigule mundu endala naazijjawa ye bwe nnyongeza bano priority yange eri kuba n'abali e Congo bomba lwaki sibongeza ebyo siraaje kati oyongedde yagambye ab'e Congo lwaki sibongeza n'ensooka bano kati n'agambye ekyo mukikole ki mukivueko abantu bafuna emmere okuva ebbombo balabirirwa balina obusente bwe bafuna wano nga bali cooperation n'omusaala gwabwe gukola ki gumala ng'omwogeza amaze okugamba nti tebabanja musaala gwonna bafuna 27 kibuuzo ekirala kiga lwaki omusajja yali akkiriza omugenzi yali akkiriza okuwa mugenzi munne kati miliyoni 14 ku simu ng'amubanjizaayo se namuga nti ku simu okubabanja wakkiriza mpe muki mukaasi ekyo kijjawa 14 ebyo bijjawa kuba eyewitness abaaliwo lugambo ate lugambo kugambye omusajja yabanja sente kuva eri gye baali eno gye baali bakolera ki omusaala bonna abadde batambula naye ne driver naye anaratinga driver ya survivor guba yagamba nze tonzita n'agamba guweyongereyo tolina mugaso toli civilian so issue eriemu nti kaakati emmundu okola otya okugyewala okunyiiza omuntu agikutte ng'akusanze mu kkubo misana oba kiro naddala ono yayingiddewo nga bamukkiriza okuyingira n'akola byakola kamera zatuyambye ne ziraga episode yonna ne ziraga n'omuntu yennyini nga bamaze okkuba n'atambula n'ebigere okuva ku Raja Chambers awo bagambye yalinyewo board whatever n'atuuka eno n'emmundu n'agiyingiza n'agizaayo mwamale mayinasi amasasi agabulako Charles Romshana ng'okwata omuzindaalo abantu balina we baatuuka wano mu Kampala gwe twabayitanga tutya goli kyenjenje ekyo ekyenjenje mwe twabayitanga bakyenjenje nti wajja ddi kyenjenje that word mu Runyankole ekyenjenje anyway kati mwe bakyenjenje ebimu temubimanyi ne mukinana wakati wa 83 ne 85 okuggwako wane Kampala eyina ebifo bye bakuvunaananga ne babuuza naye kati yabadde akimayo ki ng'abantu ba rationalizinga obubbi n'obutemu nga babukkiriza bw'abeeranga kanabyo nno twabasuzanga ensambya ku parish wali mu parish hall ne mu Kalitunsi bwe baabanga abangi sebo mwatusuza mu kisaawe temwatusuza mu bizimbe byammwe wali wammwe naye awo wakati wa nsambya parish no ne barracks Makindye mu vale eyo bagiyitaani eyo vale wansi ng'ovudde ensambya ono yali kansala waayo ensambya ku parish okkirira oyambuke waggulu ku military olwo oluuko nga bwe bakusanga mu vale eyo ne bakukubirayo ensi ebuuza naye yabadde akolayo nawe bakubuuza kati ng'abantu kiri okay abantu bajustifyinga gwobeera ki omukyamu nali saidi eno ejinja kaloli nga jinja kaloli parish ye boundary line ne civility era nga bw'osukka ekibira n'ogenda eri ewamala eyo territory yalimu aba NRA yalimu n'aba FEDEM era nga bw'ebaayo ekikutuukako eyo gwe bavunaana bagana ye
wabadde ki mukwano gwange akola ku radio emu e Kampala yatugamba nti ku California eyo street bagiyitaani William Johnson William California lumu eyo lumu yako eyo William ya continuing lumu ani aku okay nenga ku California bakubirawo ekikeesa n'ekizibya nga kiyina essaawa zekiggwa n'ab'ekikeesa ne bayingira naye bw'wafulumanga mu dance n'ofuluma mu ssaawa 3 n'otambula n'otuukako obuzibu e Kampala nga buli omu agamba nika kati oyo naye alinga atamanyi Kampala ku ssaawa 3 yabadde afuluma dance alagawa ewaffe Maganjo ye yali dance eyakeesanga abantu ne batambula nga muwanga ekyalo akikuuma bagiyitanga Missouri disco ng'ekyo ekyalo omuwanga akikuuma nga bw'otambula mpaka ku makya ne bukya nga ye muwanga yakuumayo naye ebyo byenjogerako abantu batuuka ekiseera ne bafuna mercenary groups mu territory zaabwe ezibakuuma nga mercenary groups ezo oli sure nti wano bwekuumawo special forces eza Apollo Milton Obote zaali zikuuma very interesting ku Bombo Road ewakalule bayitanga okunya ewakalule tata wa Miria nga bakuuma kaawo nga bw'oveeno okuva ku Keti Farao okutuuka we bayita mu kona Bombo Road eyo Bombo Road ng'eyo safe zone awo tebakubba tebalina kye bakolako era nga bw'oyingira awo obeera oyingidde Mecca. Kayiira yali yakwata okuva e Kabalagala petrol station ya Kiza Besigye. Wensambya yali takuumawo bulungi naye okuva wali e Kabalagala okutuuka eri ng'eyo bagiyita half London nga gwe koosala n'ova e Kampala n'oyingira mu Republic y'eri obeera safe naye ng'eyo vigilante group oba bayeekera bali Kampala. It happened mbadde nkugamba muwanga ne Obote yali akuuma maire emu. You imagine government yemu vice president alina waakuuma ne nga vice president naye atandikira ku 6 n'atuuka ku 7 kuba yalina amakeeka ngoma nga kakati okuva ku 6 okutuuka ku 7 awo vice president yakuumawo era awo nga tebabbawo nga bakubbaawo suso 7 kati ennaku zino are we headed there? Are we going to hire vigilantes again? Buli omu afune group eyiye bagaa nti eno group bw'olina n'OSFC kubaga nina eyaŋŋambye nti affe waliyo affe si wabi ti tulinawo kamanda nti OSFC asulaawo nti akaalo konna bakakuuma. Gyokijje wala nnyo. Kakati ekisooka kazi gyokiri Charles Olumushalo olumusanyufu ndi musomesa oba ndi mpayo ebirowoozo ku radio Simba Gasimbagane naye kigendererwa kutaasa bulamu. Kakati omusomesa Aisha Kabanda atugambye nti wali ensambya we tubadde tunoonya Siraaja awamulemi okufuna erinnya bayitawo mu Nkere zone nti waggulu waliwo ne Katwe Kinyolo kati awo waali wafu waliwo Katoya Abakiga. Kakati nedda Aisha alimbyemu Aisha bakwatiddeyo ono eje yali ava awo ye waffe Katwe Kinyolo si Katwe Kinyolo naye waliwo Katwe Kinyolo ali eno wansi Katwe Kiganda naye we twogerako wansi eri walingawo ne Limbo side nokka wansi twagijjawo. So kati mukulu kibazo bwe mba osomesa oloza bayita instructional material kati abantu baba bagamba kino ekijja kigenda kututta kitumalewo naye okukiwona tuteese tuweeko bye tukola ngamba tekiriiwo kati wekibawo gwe kikubye naagwa kati baba bagamba have you seen because example nagamba oyo abadde mutamiivu nekireeta owookubiri so it does not matter
bameka abanagwa okutuka omunategerera abanategerera omanya abampulira abali bamanyi kitange kati balina okubanga baga nti naye ono teyamuwa lessons za mwami Kiwanuka omanyi yatugambanga nti omusajja bw'amala okugwa never tell him, did I tell you so? No, I'm not saying the other one who is dead. I am saying kati omshana alinda nagandi sabagambi. No ngamba bana bakyaliwo because fe tuyino kwa ko kitukola tutasobulamu. If ngabo gama nje tulaga tetuyina kutuukayo. It is possible move on nika fast forward. It's possible wali kitusobola okwa ni tutaasa. Kakati kino kyaliwo in 1980. Msera yabinayisa twayina ne kafyu nga abantu abakiza nagenda mu kibuga kiro eno kafyu I'm talking about kafyu butemu bwali mungi nnyo ate je tulaga just tutusaawo kitulaga omanyi oliche yangambye brigadier yangambye mbu mujubisa nnyo no je tulaga naye musabire kakati jambo sa musabire namugambi mu USA tujja kukiriziganya sogera linnya njogera ranka ani yayise munne njogera ranka ne njogera ani yayise munne ani gwe naye atwasinkanye it was not accidental kakati twasinkanye bwe nagenza okulaba be nalabye munyonyo ne tusinkana ne tutula ne tunywa coffee. Yes, now the mu USA isasi jeriri, it's true abantu batingana but esasi eryo is not a threat to the state. Isasi eryo terinonya kujjawo America, terinonya kujjawo not the government but the state of America. Linesasi linonya kujjawo the state of Uganda. Just explain. Yes. And sasa ilikuwa manerenda lina wagamye waliwo je wagenze kati nga abasirikale tebakyali mu bukumi bali mu dining table bali mu dining baliya because the other bullet was political. It is a conversation, it is a debate which is political, and Mukulu Museveni is in a fix kati tolina okunonya kiri nti kyali kipange kireete ekyo. If there is a brain nga yapange ekyo nga we yagipanga in 1980 then you are in trouble. So the state of Uganda is fused in Museveni. They are one. So necessary no nyam 7. Now kakati mu military waluche bayita that is really hypothetical. Anti kati nagambe sifa yo katilinda bwana awera 10 15 2 by the way you could be right but you may not see it kubasa tukubana and that's okay. Now in military waluche bayita OPs bama mukoze defense yo bamuli olina akubecha opi balengero omulabe tajja kuba ndulu no akube ekyasi wala abakuba ekyasi kati bwakuba ekyasi abakikubirani kyo yino okunonya whose message is that kati ekyasi ekyo sasi lyakubye liba ligamba bayina waliwo kyenengede bo bamanyi because they would have agreed until nesasi bwenkuba abiri ekitegeeza batono bwenkuba asatu banji bwenkuba limu muveewo something like that. Now oyina okunonya what is the meaning of this bullet. In other words, is it a coded message? Kati we mantunulira linesasi gana amasasi so far sato getwakaweza ako mwike emu they appear coded messages bwerigamba gwaliwulidde manya mabega gesasi lino waliyo force wali amanyi either bagenda kudduka oba bagenda kulumba naye waliwo ekiriwo waliwo kikikola kitegeeza so yino okunonya meaning yalyo kati bano be bakubye nabo yino okubanonya who are they because you see tosobola ganti ono is an Indian by race oba Indian Java and is a Manelenda no gamba bebimala is he security, is he undercover operative of some group, is he a smuggler of arms because abantu banji babera on business gwe ngolaba money lending olaba kusindika kigali olaba taxi olaba pharmacy naye ngeri underground bali mu arms dealing bali mu other complicated operations so bamuzimbira ibi nabyo byo yino okunonyereza because olaba engeri none engeri je yamukubye no kubate no komawo no reading a documents you are not even worried about outside ekiri wabweru ale no damu no kuba na amasasi remember wakubide abantu baduse
around waliwo security, waliwo parliament, waliwo office ya IGG, waliwo actually wali heavy awona mundu zokka ababoda boda obola babanji ba security. Certainly there should be SFC. Ayeno demu nokuba amasasi aheno otambula kere notukane ku CPS nayo no yingira kana ndo zawe tukoma oba yavuddewo mu benzi oba yavuddewo nga wachoboko squad because na bafurumira wao. So in other words, is this soldier a lone soldier? No policeman. Sorry, is this police officer a lone police officer? So you know kunoje now last one egola Charles Engola mukuru Museveni walo statement je yatuwa na musanga lubiri nga yakulire yali ku munde nene the entire craft. But he rose yali ayino okugana Museveni okuyingira. That was his job. Yali lubiri kugana Museveni kukwata Kampala and izelangi abawobote. Now you know kunonya Charles Engola the brother Sam Engola ya tasa Nyakato kufa. Nyakato ona ya deputy commissioner customs na yafa mu accident yali mukwano gwange bali bagenda kumutta ya mutasa obugolobi namujjayo bamujjayo mukulu Museveni namu kanchito okuba namuba namutwale South Africa nga bali bachali mu nsiko anirire bwe bajja bamukwata Nyakato ne mukulu Museveni bamujjayo mukomera and Engola now yakulira NRM mu Northern Uganda yabadde akulira NRM ndoza katwayingirawo nanka nono mugenzi former speaker. Yes kakati ono Engola brother we ya rising nafuka Kano nafuka minister tu mukulu Museveni agamba nti alese mawo olwokuba abacholi tebeera ba government baga government yawe bajijjawo bano bote bagamba nti government yawe bajijjawo mwengola bo bakozi. But nobera ino mulala Simiso Pono Chaka yali chief of staff bamukutte bamutadde mu kooti omusango gumusinze nakola teyakola appeal ya pride for trial. Ne babadamu ne bamu retrying a different judge other than byamugisha brother wa sister wa Kategaya oli na amwejezo omusango set him free ne bamutta, he's dead. So why does Engola rise to Kano minister and Simiso Pono Chaka is dead? So now that brings you another larger question. Is this a construction? In a construction because of our Chigundu abavayo munsuko nafuka meja mumajegano bamukuba. Never mind ingeri je bamukuba ono of course no from West Nile na bamukuba this Kano. So where is our reconciliation system within Mukuru Museveni? The ones you would call you're really pushing this far-fetched. You're really I've told you in the Wembera Gasimbagane Nkasukawara. So take it time, you will crawl there. What do you lose? Chuchavara oli agamba wale bitundi batagenda mu nagamba ngano ngamba arumusha tekisoboka okutuka obachi kugamba ngaba kukubi no wano wadola gawa. And you had been in Kampala nga tochimanyi nti Jinja Road tebatambulawo Jinja Road bitire Jinja Road na office yo. Did you know? But singana nanga yibwe ngamba chibaza otebatambula ngamba arumusha neyo bibyo until umulawe yakugamba kakati umulawe ajja kugamba that there is a complex story, and the earlier we converse twetaga okubera ku round table, analyze this, agree disagree, then to reconciling. Gasimbagane Haruna ulide 428 43 foreigners who live in your land. Tunabidira Siraje. Haruna owuliriza Siraje java n'owuliriza ne Romshana. Kibatadiringa nakyo kyekiri immediate. Kyono wa police yakubye omusajja amasasi. Bwe twali wano last week simanyi oba nali namwe oba nali mu program ndala nenjogera ku circles
ezirabika nga zikola. I must also say nti kamala okudeclaring a conflict of interest wano mangu nti emyaka giwezeewo eriye yansaba okumuyambako okureviewinga working documents za wazalendo sako y'amagye nengi reviewing era feedback gye nafuna ku wazalendo nga yo nga ngenda okukola review nti yemu ku saako ezikola obulungi ennyo ate nga gaddala mukwano gwange ne Romshanono bamuyita Godba. Godba aina kye yakola bakiyita Fortune 500. Fortune 500 ebimu ku byekoppa ebikoppa ku wazalendo era twali naye awantu awamu ne tutula ne CEO wa wazalendo na munjogera ye Kampala n'atuliiramu nga wazalendo bwekola. I must say without other information it was such a dream okubeera nayo. Naye emyaka nga giwezeewo nali nabuuza General Kale Kaihura nga atudde wano mu studio about saako ya police bagiyitaani Exodus nga waliwo complaints nyingi nnyo ku Exodus. Nembuuza General Kaihura about Exodus. Bwe ngenda okumubuuza about Exodus abatananziramu omuntu najja wano n'amuleetera essimu omu ku baali abayambi be ate nga mukwano gwange n'amuleetera essimu n'ansaba nsooke nkube ki obulanga addemu essimu. Bwe nakuba obulango Geno amazima yali tagenda kwogera ku ssimu oli aleese essimu to distract me ku nsonga eyo era bwe yamuwa essimu nenkuba ebirango ono ne boogera mukama Geno nanga nti ekyexodus soko kireke sigenda kukiddamu eriyo information gye siina era saali wa mukisa kufuna kuddibwamu ku Exodus. Haruna nga nkuwa muzindaalo njagala kutandikiraawo because the information Onyango gye yatandise nayo omanyi bwe yatugambye nti omusajja ono abadde ne looni mmeka 2 nga tetunagenda eri mu mercenary groups kubanga gye tugenda okusibira bano ba Romshana bagenda kufuna nga bw'oba onoogende waba muwanga mu neighborhood yaabwe balinawo ki group ekibakuuma bw'oba onoogende waba Romshana balina okupangisayo abasirikale 10 and then they will evolve into armies nga RSF bwe ya evolving South Sudan Sudan nkomawo Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios egikwanjulira Kibazo nze njagala kuddayo incident ne baso gituwa gye yakuwadde ate mulike bintu libasa wali basa gye yambadde ate mukumi waffe yo ku parliament agambye buli lwa mukaaga mpuliriza Gasimbagane bwembeera ne munyonyola ensonga naye temuwa solution kale abibatuukidde ku ggwe Haruna wasoose n'obuuza ekigambo kya gun violence ndowooza tugenze tumixingira mbadde ndaba wano nga nsiriikiridde ntunuulira Lwomushana gamba mu mbeera gye wamutaddemu bakuyita kusindika munya mu ssubi kuva dda conspiracy theories ebiki n'ebya security fine erina okunoonya omuyindi yaani biki n'omusirikale awona nawo wagazi bw'oba osazeewo okukwata layini eyo naye njagala tusooke ku kya gun violence ky'oyogeddeko nti gun violence gye tulina e Uganda state yennyini oba abantu abaddukanya state be bannannyiniyo tugirabye So isn't that a conspiracy theory? Tugirabye ndowooza yange tugirabye era muwanga ndowooza ye yali aje experience nzeeko mu biseera by'obululu ne mu biseera ebimu babeera nti bano abantu tebakkaanya naffe n'otuuka okulaba nti abantu batambula mu kitundu bayina emmundu naye tomanyi oba basirikale oba baki naye nga bayina ki bayina emmundu. Twaliko ne Kakande John ewa mukulu Kakooza Mutale
oyo yantwala mu office nga ntutte kuntiisatiisa nga buli wootudde bwoti okyuka waliwo emmundu fe yatuyita kutuwa lecture musajja musomi wa bitabo naki ekyo without a doubt kubombo road awo nga kusuwa house yes naye ng'olaba nti bwe mutuula ne mwogera olina ky'osobola omuyiga omu asinziira kyalaba gwe walaba bitabo oli yalaba mmundu anti nkujjira nze emmundu ze nalaba naye wakakoza mutale saconcentratingako at all ku discussion gye twalina mu process y'okuba nga atunnyonnyola naffe tumunnyonnyola ne wajja abasajja nga bali muleeya mwagala emmundu meka n'agira wano nga bw'otudde gwe ku mmeeza yansi n'asikayo kwata mukyayagala yendala kakati concentration mutofu yakola yafaamu naye ne tugenda mu maaso ebyo nabiraba ku Wembley ku Clement Hill Road nga bajja emmotoka ne bagikayanira eyo nze bakiyita ki nagikyajinze something like that ne bagikyusa ennamba ng'olaba ne bateekako ennamba endala ne bateekako ne basimbula ne bagenda tubadde mu kalulu kano akawedde nga waliwo abantu mu bitundu ebimaga nti sebo yatambula n'ab'emmundu basirikale baki simanyi obe wamuwanga tebaaliyo butambala naye aga nti omukwatako ne tufuna wano ku kitebe kya Nuupu kyaba muwanga wali wani jesi papa ino naali mu kkomera amawulire ne gakuba nti yagenze n'akola ki kati ogwo omuteeko nagwo weegula omulimu gwe kati yagumala naye ekirungi kiri kyobadde oga nti yenjawulo eri mu America si state yewe abantu emmundu batulugunya abantu wabula abantu abamu babeera n'ensonga zaabwe bagula emmundu zaabwe ne bakola ki eno ewaffe nti state abagiddukanya bwe baba nga balina bye baagala bafuna abantu abafaanana bwe batyo ne babawa kati n'ofuna kye tuyita ki naye gun violence nandirowoozeza nti n'abalala nga balina naye kati ono yakozesa mmundu ekyo ne tukissa ku bbali naye njagala tutunuulire incident zino eziddiŋŋanye eyasooka yali ya mujaasi naye ng'ensonga zonna bwe bagenda ozinyumya va kukwoli kano ŋŋamba ono sabbiiti eva ku kubeera nti bwe banyumya efundikira ku mugaati welfare nti abange eminwe giganya okukola ki okuwera osimanyi oba gwe okyagigula bagamba nti 5,100 7,100 leero kati gakendedde nja kukuwa 3,100 beena okiwulira abasajja baga nti omugaati eminwe nga tegikola ki tegiwera tugenze okuddamu mweno incident gye tuliko olwaleero era naye ogiraba etambulidde ku ki ku minwe oli mujaasi ono mu poliisi institutions enkulu ennyo ezirina okubeera nga owa poliisi tebagiyita justice and law ozimanyi order sector mwava oli wa defense naye bonna layini etambulira ku kintu kimu muwogo kuba mubuuza ono looni yali atwala yaki mbeera webale nnyo oli omujaasi akayanira ki but you see, have you confirmed nti indeed yali atutte looni Nyango. Yes, on the scene. Yeah, and it was how many minutes after the shooting? Certainly the CID hadn't investigated. So officially you don't have that. No. We have an official statement of let's go. CID. Statement ya police gye bayogedde gye tumanyi. Naye nze sijja kubanga lwa mucha sagala kutunuulira biri mabega kubanga ye agenda maaso kantwale bino ebyokungulu bye bakugambye. Strangely ne kijja mu kiseera nga president we yabadde ayogerage nti n'allowances tujja zibajjako muyiga okubeera patriotic mubeere ne voluntarism spirit n'ekyokusatu kyabadde yayogedde ebintu bisatu kati waliwo ne challenge endala nti jjajja akyali mu mbeera eyabali abantu bakitammwe abaawaayo muwogo waabwe bagende bataase eggwanga ne yeerabira nti ate tuli mu mbeera ey'abavubuka kuba nkakasa ono ye Wabwire gwe bagambye Ivan ne Sabbiiti si ba mulembe guli maybe nabo basobola okuwaayo ne batuwaayo ebikolo bya muwogo
nga tulaba tubiwaayo bigase bonna naye nga Muwanga asobola muwogo waffe amuteeka wali kuliisa babe naffe tufuna ebizibu kyembadde nzijako nti bw'oyogera spirit ya voluntarism ne patriotism ebeere ng'ekati nga cross afuna 3 ebeere wamu officially zokka zibeere nga zikola ki waliwo abaagamba yali atulaga wano ngadduka omusana agamba nti omusajja yadduse mu ddiiro bwe nabaze entaze yakubye nga poloti yange ebeeweddeyo nga yaveeno nga yabala ezo fuuti mmeka naagadamu naga bane nze kati naddukira wakubanga akapoloti kange kaba kakoze eki yeddiiro erirye yakola poloti yoyo kati ono ali mu fuuti 10 mukulu Kibazo ebyo byonna tusooke tubalaba birala nti omuntu ono gw'oyogerako gw'obuulira patriotism naye yandyagadde nakyo kiteeke wali. Ekyokusatu twogedde ku gun violence bwe twafuula extrajudicial killing ekintu ekiri nnomo nti okutta tewalina buzibu. Bano abaana abakuba bano kaakati be bamu be basindika abakuba bamuwanga naffe abalala. Omusirikale ono bw'abanga wamutuma akuba abeekalakaasa nga yakubako 3 be tutaamanya kiki ekimugaana okumalawo omuyindi ng'amutawaanyizza kubanga mentalite ye wagiteekamu nti oda kaakati yakifuba. Era oba ojjukira wano mukulu Kibazo twalina n'endowooza ega nti atali mujaasi tajja kusobola kufuga ggwanga lino. Era ndowooza bamuwanga bano ye yaleeta n'oluyimba nti abange nze neegendedde nani ne Kano nti oba oli baleese nankani naffe tuyina ki Kano. Kati bwe tugenda nga tuzimba endowooza ezo nti a gun is the solution, oli omusirikale abadde atubuuza mukwano gwo nti lwaki tetuwa solution. Bw'aba banga balaba nti buli ekikutawaanya emmundu yejja okukirisolvinga mufunye impasse mu parliament, leeta ab'emmundu. Muwanga akoze argument ku radio gizingeko n'emmundu, gundi agize bw'ati leeta emmundu. Kakati n'abaana bo traininga endowooza nabo emitwe gyabwe nga gikola ki nti engola aganye okuwa alawense yo basimanyi biki muwiseemu amasasi naawe wejjeewo noonaga nti kuba babadde basobola okwajuwinga. Ekyokusatu oba ekisembayo mukulu Kibazo tunyumye ebintu bino byonna naye welfare y'abantu baffe bano abali mu poliisi n'amagye yeefaanana etya? Kubanze ndowooza nti buvunaanyizibwa bwaffe obw'abannansi ku misolo gyaffe gye tuwa olw'omulimu omulungi abantu bano gwe bakola okubeera nga tubakola ki nga tubabeezaawo. How much would you pay? It's not about paying. Wabwire ekimwewoza sente nakyo njagala okitunuulire. Baden zikize yeetisse. Haruna. Singa wabwire. Haruna. It's not just about money. Zenja kuwa example. Namwe mwajita mne Haruna ajajiseemu. Zenave Butambala. I always give it an example. Nenginde Kibuli. One time, nagenda na taxi. Nagenda masomero. Nenteka waliye wa mutajazi. Benteke wa mutajazi. Nekesi yange yekyuma. Nojisa kumutwe. Webale nnyo. Senior one? No, it wasn't senior one. Mido. Nenteke kesi yange kumuchi. Kumutwe. Notambula. Nenga mulimuchi. Mulimu mberenge zino za fozman amaogola zino za ziyitamu empewo tunawe getwetanga chemical bakugiride y'omuzigo butu ne bamuteka mu nyanja and sure ete mwali mwanda weya koze na jamba ila musini ya fayu ezo zalimu kakati ne ku lugudo nganze netise ekundi ngabo manyi somero linalimu all brand new vehicles ngazikuyitako abali mu benzi kyali so proud moment ngabana bambosoma nabo bagamba tata nze nje okwevuga netuse ku somero bakitege gwetise nayo natule eno bamuvuga ngo mizi yenyini yavuga tata atudde ngo mizi omulala kesi yagitadde ku mutwe naye lwaki obera contented oli contented ne kesi yo titange waka taina kintu kyonna kiyerekereza
ampadde buli kimu kyasobola nokikiri sikiina kati ono omwana naye abadde n'emmotoka yandindeese senga yandimbadde n'emmotoka yandindeese netagiina senga abadde n'obudde yandindeese naye talina okukola kati nobeera konte kati obuzibu obuliwo naarona bwakunnyonnyola bwebwo kyomwana yeyeetiseewo ne keesi amanyi nti kitaawe waka ye alina birala simple example but also Haruna ebiri myunden omanyi bino tubyogera enfunda n'enfunda nalabye mwami Museveni addamu Idi Amin yabasasula gwaba gutya n'ebiri myunden mu nsi ebiri basic nawo abantu wano example y'Abangereza bagenda bategeka amasomero nga bagamba nti bw'obeera kano w'amagye ga Bungereza eriyo essomero eri quote unquote privileged gy'otwala omwana nga kano nawe ne weewulira nti wange era n'omwana wo n'asoma abantu ba bulijjo nabo bakkirizibwa okutwalayo abaana ab'enkanamu abalinamu ensimbi naye tekitegeeza nti sergeant talina gy'atwala mwana gy'afuna good education tekitegeeza nti private talina gy'atwala mwana wano ebimu ku bibonyaabonya abantu essaawa eno wetwogerera banka ziri mu kulanga school fees loan mukulu kibazo ab'amagye bandibadde amasomero agali mu barracks gakola naye lindako wadde ogamba bakyenjenje mu area eyo naawe oyinza okuba nga oli kyenjenje naye njagala kukutegeeza nti bawabwire ab'omulembe gwa Amin n'ab'ogobote bwe yabanga ng'ali mu nsambya barracks wano gy'otunuulira kaabe civil servant amasomero nga gano ge mwajjawo yaani ono Shimoni ani gaali nga gateekebwawo okuketeringa omukozi oyo abeere ki kati atalina mundu nga wabwire n'agenda ne yeewoola ne bimulema n'aga nti tubisolovinge ne machine gun ye akola gwakukola ki ng'abeera corrupt n'aga nti bw'oba tobiina nange sijja kukolera ku nsonga zo kati tuddeyo tu addressing fundamental issues abakozi baffe bafaanana batya tuyina ssatu tuyina yawabwire the finance system tulimu ni economics then netubeerawo yoli sabiti welfare y'abaserikale ne yawabwire eri ku welfare anti bigatta and these are security forces kati ngamba ona yakuba ekyase kye yali ayagala gwolowooza oteeseeko nze nakugambye nja kugenda ne byendaba conspiracy theories zo nazo zisobola okubaawo naye nze kyendowooza nti bwe tutaabya addressing ebyo mukulu kibazo tuyinza okuba nga tukyanyumya wano ne wiiki ejja ne wabaayo incident endala n'endala naye ekinaavaamu mwabalowooza nti muli waggulu Kalinake oyo yawandiika article njijjukira bulungi yaga nti mujja kuzimba ebisenge ebiwanvu muteekeko n'essengenge waggulu naye abali ebweru ate kye bajja okukola amadaala ge bajja okwongerako nti oba liri libadde lirimpi bafuneyo kalitunsi omuwanvu basobole okulinnya bagwewa mu kikomera nti kakati oyo ali mu panic akugenda nti bano basooke balye naye taadressinze issue kuba sirowooza nnono omusajja aliwo ku mmere yokka nkakasa wabwire ku bimu ku byabadde bimwewoza ssente ku addressinga issues gavumenti zeganye okutunuulira badeni ya maama we bw'aba gyali ajeetisse muganda woba yafa abaana be yabakola ki yabatwala buuza bano bamuwanga bali wano yandibadde mubaka wa parliament ng'atuula n'ebirowoozo n'aba nabyo ne babeera badduka abalonzi kubanga system ziganye okubeerayo ziketalinge ku bantu b'e Butambala naye afuna obudde obulowooza tubeera naye wanagana bampise ku mukolo naye lindako katono kambaweereza omuntu naye abantu bwe baba beesobola ne baba nga beefaako ate wane e Buganda simanye waabano naye ndowooza nayo kyalingayo nti community nga ziyambagana kubanga buli omu yabanga alina nga tewali abeera mugugu eri munne kati ebyo byonna mukulu kibazo bw'ogenda obiwumbawumba abantu be bataddemu endowooza nti the gun is the solution. The social infrastructure will collapse. The governance nebeera debilitated. Bawabwire ne badwanga yebuuza ngalabe nawo kakati nga tonaba kuvawo kazindaalo bino ayanda badde demonstrating peacefully sibwe kiri ayanda badde yekala kasa ku street naye peacefully ye muwanga ne bamuleta naye nga aleeta bino wannange emisala y'abaserikale
banange welfare y'abaserikale banange the collapse financial system kato yobamugana. Now kato wazomulala, there is now a new politician who is emerging on the street, who is demonstrating peacefully to bring the same issues. One nagamba wano sebe ndo nayo demonstration Peter nagamba wano nabagamba wano zino issues zanda badazireta is a politician ngazireta mu parliament ngazireta wano mu Gasimbagane n'awalala katubamugana tebamukiriza now but zino okubaawo so ono gwabadde akozesa okugana issues okujja mu society kati yazeeretera because I know kubeera n'amwogerera the mujiras abali mu parliament tebogerera abasirikale. You don't see them raise these issues. Ono Peter Chimanyi ono Aruna Chimanyi the Nari Shadow Minister for Internal Affairs recently a senior officer mu police ansanga ku madaala awo kanziruka mu budget nga naitwa akufiirwa iyo Julio itokyatugasa because luli naffe twalina MP otegedde ayogera institution yaffe simanyi mirundi meka abasirikale gye banyimiriza nga balowooza nkyali mu position yemu okumbulira ebizibu byabwe naye wano nabagamba ffenna tugende tusome akatabo the new out of the mountains the new urban gorilla omuyekero omupya wa government Sikatawo, the thing is lutabo. Thing is big. Pages mega. It's a 2-day read. Gamba bali ababa webitabo buli member wa Gasimbagane. It's a 2-day read. Because you don't read. Mokolu Daudi Sebo gwe Bojisani Mountain. It is out of the mountain. David Kilchinen. New urban gorilla. That book ekujira byonna byokola ki. Actually it's a sequel kuliko na akaddako. Ekujja byonna kana bibyogedde. Yagamba nti naku zino nga mukola muzimba and the threat is global. You may even think it is local. Mu America emuku foundation iba shaking zakat. Yaleta ne Trump. Iremu eganti tujja kukuza. What's that movement? Ensi ezimwe za shakinga Bungereza okuva mu European Union kugeza kufuna solution ku population yeyo nga mwogera ku 1% engagge nnyo globally very rich we forget abaze wansi eri wansi eyo pet subject y'Oxfam. Oxfam buli mwaka atufulumiza n'aga nti abeeyongedde okubeera abafugge n'abeeyongedde okubeera abayinike. Ani agenda wansi waki? Why? Kakati golira omupya yono omuntu azukuka. Nekwe Peter nafunye example. Nali nyayo emirimu gyange gye nkola. Nimpa omuntu emitwale. Nawe okkiriza ntono gerira? Yes. No, this is nkugambe katanti gwero isho tankanti oyo gorilla mupya is a new gorilla. Yes, ayenda kuchukiza lwaki they are very powerful. They have delivered a very powerful message gwe Charles Jota sobola because ababadde batubba nga batuyise obubi babadde bagamba ffe tusobola ofuna y'abatukuuma. True. Okay? Nze kanzibe sente z'abannansi ngende nazo nja kufuna Wagner yange noli abakozesa okutubba n'okutugulugula baga nti mumanyi muyise bubi the bigger population nze nja bakuuma mmwe bapita yoli kye yagambye nti wano ffe tulinawo oba kamanda mu SFC oba kinje akaalo kaffe sebo ekiro wano batukuume waffe lwaki president Museveni wamulabye for first time nga agala kuddayo ayogere n'ebyamini byayogera because ebbanga lyonna yalowooza nti ajja kweclosinga down asibeyo n'enkomera ewange temuyitayo baba najja ku luguudo nga naita ku luguudo gayi bateko dusiba esaawa namba mwe muveeko ku luguudo yali nte bajja balooza nno n'oddooza era ennaku zino yagidde batutekeko n'ebitaala osigedde omukulu lwayitako agenda bali kubisima bbali nabbali babitekeko ebitaala ayitenga okwo nga n'amataala gamukola ki kamukola tu muli mu nsi
kati gwe sebeza muli mu nsi nga first family president alina okutambula mu mutambuze na buli kimu mu nsi. Mistrust eriwo ono yaŋŋamba ono mistrust gwe tusene kulevu nga nti ne popo wange ali classified naye ng'abantu be bakuugana be bakuwa obululu bano nowamukyala wange is classified nowamutabani no pupu is classified Africa mwaka kivumi nenjifuna I will do analysis. Ebirowoozo by'owulira mu programu eno si bya Radio Simba n'abagindukanya wabula by'abantu kinnoomu weeyongera okuwuliriza. Oli makati ga Gasimbagane ne bannamawulire. Katonda atusaasire. No, not confirming. I was discussing with one of the general no sebo. Kati obeera mu lusenga bano. Just to no landing a kupupuwe. That's a security problem. I told you, never wanga bada atambula no kama okasaka oyina okumwetika tomulekera mulabi. Yes, you don't, because oli wa mufuna akola analysis mungi gwajjamu. Yes. No, so you must move with them. Ngo batambuze ne motoka zinatambuza classified gundi zabwe zona utupolisi zabwe ozituse woina safe delivery. Amidst that ono omwana kambali mbera mwetuli Peter nosanga gwoli lake ku convoy okuli toilet kuliko abasirikale abatudde mabega ku pick up bo bantu kokola susu bagendayo tebagenda gwejo Boma akasaka gogenda mukasaka nayo ono ayina ekimotoka gwe owerekedde era kiwerekerwa ne bekiba kyokka ku kubo standard operating procedures tulina kulya so that each situation etejja onakola kwa mpango nenga oyina kuuma pupu omukuru omutwala safe delivery tafuna obuzibu. So you can imagine yembera muli sorry to omari we must use this message kakati ekizibu basajja bano abani goliro no kyatukoze yatusiza message ayagala soft copy na yeri yajimpereza nti out of the mountains the coming age of the urban gorilla ndiye sebo kanabimuwe atandike na soft copy anze na photocopy na yinja papers Nejura butu. Neda sebo. 385 pages. 380, those are too many. Kakati si mkulu mwanga kibumbi. Chembade ngamba ba ne batabuka. Ngamba ono is the real abanigirira. Yes. Like who is political. Yes, and in a conscience. And yes, a very advanced conscience. That's why you see, I have analyzed for each which was elsewhere that ono takuba atali mugenderere. Chobora ne murumu eno yakubide mu civilians. Actually, bukaka video yasose nakuba mu bango no babeo ne driver wa bano bagolira bane balino genda. So you must understand ekizibu ajatusanga mu kubo aleme kutegeera tinaffe embere tuteka mu klasi ye mu bagolira banne analoje ya muwanga tine sabiti na yera bwe yayaga nti sina mutawana namwe era yagenda ne mu saluni tayina gwe yakola ki gwe teri mad along the way to innocent people. So conscience forming kati question ilikoti kati ono mulaba bajita South Africa oli alina movement conscience conscience the consciousness of this man is what you must study and understand atusiza message home because in a president abadde you see ku crisis Peter wajogerako wali mu enkola eyo nga abazadde bekalakasa nti gono Museveni twamu abaana baffe abasuza mu manyata
Otegedde ente zaffe ziri wano ze bandirunze naye nga ye abagamba kimu omanyi kino kintu kyaffe kino. Omusajja yali muzibu yakwata omuggo n'agukuba ku ttaka lwaki abaana baffe naye alina ekigambo kye yakozesa namala n'ekibuuza Robinson ono oluvannyuma nga nkomyewo nga aga nti babakuume bali bakiyita ki ebikooko birina okukuuma kati ne neebuuza ye ebikooko nga ndaba abantu batunula wansi be nali ntudde nabo bwe najja e Kampala ne mbuuza Robinson nga tategedde kye mubuuza n'akinnyonnyola nakunyonnyola ekikooko kyeki mu context gye baakikozesa abadugu abakooko. Peter ngenda ku kyalo kyaffe e Bugoye bwe gy'omanyi ne ŋŋamba abaana bazadde mumpa abaana omanyi lwaki power game mwendi conscious gaba recruitingirako eri mu ground timanyi gwe Peter no muri enemy so ku protecting ekintu kyaffe ekyeka mumpa abaki abana it's a mobilization tool. No, it's called the Kanyariero doctrine. Yes. Baina nesomero Kanyariero. And the Kanyariero jogera no tunda that mumpa abana no basuza mu manyata. Kati the problem we badde ntibo era kati osanga bana abakuma abakulu bano baina dormitory unajimanyi abakumu they don't sleep in the manjata. SFCs. SFCs they have a dormitory and they tebasula era mu buno bumama ingia pole era each of them those baina special allowance and special meals so katyono makati abapolisi nagulu baba wadde room ziringe za hall of residence na yete babakiriza kufumba na masanyalazi so in other words bayina okufumbisa amanda bana agatekawa kakati nga delivering a point in home Peter abantu baffe kati natula mu state house. I'm not saying it happens musirikale ono nalaba kanabi oba full figure kankozesa kigambo kya full figure ngenkya yazze nalaba president namugulire motoka era nagiteka ku display nti nze muzeeyi yampadde enkya nagenda abalambuza apartment nabagamba zino sakoze nnyo over the years nagenze nendaba president by virtue of access to president no work done nze nampa. So that is work. No. Woman access to president. No. That is how powerful this imbalance is. Can I give you this information? I have been to State House one nakasero Mburundi gumu ngeze kora president. Bojango oli mugenyi wa president. Waberawe nyama miriwiri. Real and it's really very balanced. There is food and it's balanced. What you would call a balanced diet. Katolala Amos, the late Amos Kaguta Yampisi. We had the conversation. Now, nga abamurabira bawarabe bato. I don't know how you call them. Nenge mere je bali ya basirikali. So nalia kumere je yako yabachi ya basirikali. And it was rice and binyego. But it's in the same state house. Yes. Can I repeat for you? Emere Amos je yako yaragira abana bamuletere kuyaba serikale note yaba and it was rice not area yaba PPSA yo bamwanga kibumi nga bachadde nga it is rice and beans and we ate that and the other time when again the same state house bojango oli bamwanga kivumbi baromsha nabani nga nyama weri nebirala ebijigenderako so there is some imbalance in society yet you know kutunulira exactly some imbalance Peter. Let's trace this far. No sanga omwana olwaleero Peter. Omwana asomesa ekisubi omuzadde. No a teacher in kisubi smack. Tasobola musomero eryo kusomesezaamu mwana we. He can't pay. Okujjako nga bamuwadde nga afunye and that comes with the cost. Bompasikala omwana wange nombanga mumuwadde will this teacher be assertive to a headmaster wanga iva ku kyasikala no sanga amasomero agandibadde wabwire ne balala we basobola okutwala ne mukifuula ekyokujeja mwana wali wa UPE wali okusoma wali okusoma eyo see Peter Kibazo and we go back to where I started from eno message kato okuvayo
ugiteke ku amplifier manyi kati lero mukolesa amplifier tutakolesanga ensuwa kugiteke ku amplifier someone die. Yes. So all you know kubwe ekyase. Then no message be amplified. So question is how many should be shot for us to sit and resolve this? And resolve this because at the end of the day go gamba DPP. Afuna milioni mwenda 10 chitawa musolo. Okay, look, but you are telling a primary teacher afune mitwalo nsanvu. No, primary teacher sana mum something. Anamu something ye take home over your gross. No, nga mazi teba na mujja ko musolo. Beba mujja ko musolo slower than that. Actually, I remember the argument was mukireze nentono because we tunabongera mujja kuyingira ku threshold ya pay as you earn. Already bali. But already they were not, so they were given advice. Banange mubere nezo because batubongera mujja kuera kuyingira mu pay as you earn ndala pay as you earn mu bracket sisatu elimwe shoka figures zera bidengo ine mtwalo nga 12 yawo plus what 12% no genda ku 30% no genda ku 40 osusa milioni 12 ugenda ku 40 above eziseko 12 40%. Kati omusomesa oyo wabulijjo yo mugambi nti gwe sasula omuki musolo naye ono lokuba kukolera akukwatira file ata akubisa sitasasula musolo. No ati chegamba naye afuna meka. That's a question. Afuna meka omuti kuddeko bwenkana afune meka. Peter omuntu nagamba omusirikale atukoga nti tugenda otwogerere barracks mwetusula tumaze emyezi 2 nga tetuyina mazzi, tumaze emyezi 2 nga tuli mu blackout because government yagana okusasula national water. These are realities. Ono ye musirikale botise mundu with the whipping violence wano twaline romshana ono ye musirikale DC wa Kampala basazeeko mulaga amasizi nawe raga obuyinza kati tusimbule wano bwe tuva mu Lutindo tugende nawe mulago oyite omusirikale obagambe mukiteekeko mukizeeko. Aisha ye yali RCC twali wano ne romshana Aisha netumuwaga agenda akikole. Aisha bwe yafuluma naga wange mondeke so you can na yewe yali akolera amayinjo gazeeko ono omusajja inokuba either ngolisa bitoba wawire mutabani wange naku zino wasisange yali amvuga tusinkana wa polisi nje kuya n'ekifo aungwe batya katumba awe no yes bali awo bali ba traffic bamuyimi mbate bamu we bali bamutira bamuyimiriza angamba nakoze nsubi saise na kati uyanyimiriza yitagayo 12 wanji ezo nanga kati wanosenga nyine 2 mbabuki mbabulungi indeed nali ntudde mabega omusirika yafunye kikonde namuwe 10 yes nanga matema kola ono tamanga ezo eriyo mukwano gwange eriyo mukwano gwange bamwitale abana bakuvuga baganga ba demonstrating against people chase naye wanga balina munga banange the same gaba abanigera the supporters now naye kati nasuza kati muwe why mukwano gwange bamwita Alex yangamba Peter yavuga mbarara ishaka buli Kampala mbarara ishaka buli every often mu wiki omulundi gumu oba 2 yanga anti nze nagula boxes zange ez'amazzi mbera n'amazzi ndine bwe mbasanga nga tebanyimiriza bwe mbasikoye nyimirirawo nenkwata y'ecupa z'amazzi mukasanaawo mwe bali nemba waayo amacupa baafuuka ba mukwano nnyo. Waliwo abali Entebbe ku airport obamanyi wali ku checkpoint ng'oyingira babeerawo nga tebaagala nguzi naye bw'amala okucekinga taga nti ogenze nti otuuka bulungi neyeewombeeka bw'oba omutegeevu kyakugaba nti nze ondesootya tagaanye kucekinga akucekinze tharale ne bw'aba agyalaga ogenda luddawa kale ssebo fika salama kati bw'obeeramu amagezi obeeramu wano n'ettaano oba omutwalo kyobala bwabanga bakuba bali kati babakuba obeeramu n'omutwalo era bw'oba ogira oti
togumuwa mu lwatu kubanga tomugulirira toyina kyokoze takuganye na kugenda naye omulaba embeera era bw'ogira bwoti n'omugamba waye ofiisa kankomewo kale tuuka bulungi fika salama kakati tuonedde abaserikale so Peter njagala tudde ku basirikale bokka by the way I raise ne issue y'abasomesa yes nkulu nnyo n'ey'aba civil servant nabo bangi abafaanana bwe batyo era bavaako n'okuba zifayiro tuddeyo waliwo omukwano gwange omu akola mu ddwaliro one of a good hospital actually yalwadde covid mutonotono okay tukitekeko tetweganya bigenda mu maaso the responsible people banabyogerako kati nemubuuza naye naye okola muki mu ddwaliro lwaki teri kujanjaba naŋŋamba ate can I afford nsobola okuli kati nga naye nga ali kukubira simu omuwa assistance agenda naye ne assistance ye tasobola kugenda mu ddwaliro mwakola ki mwakola so tosobola kubeera ng'oli mufumbi wa mmere nga gwe tosobola kulya ku mmere gy'ofumbye nolowooza nti eyensi erimu abaki obwenkanya ate nga abalala balaba because you see Peter emu kyetwagamba ano nga batwala abasirikale mu community and we want them twali ku radio kuno nti buli lw'obajja mu barracks ne badda mu ntinda beebuuza nti naye ffe mitwe gy'emisiru buli lwatunuulira emmotoka abuuza eyo yammeka ebyo bisatu nti amafuta enywa nti eyo koolabako V8 buli kilomita ebeera enywedde liita 2 bw'ayita ku nnyumba n'agamba nti eno ennyumba ya Kibazo nti ye n'abuuza nti naye ono Kibazo ayinayo omudaala mu wino nti nedda akeera kolanga nze neebuuza yafuna mmeka ekyaddayo atuula n'ababooda ebanyumye emboozi obeera wooyo omusajja nti ayina emmotoka eyo enywa olufuluma bweringa ebiwaga ezo liita eyisaayo n'agamba nti otyo naye gyetuva ababooda mugwana mbooko njagala tuddeyo ku solutions ziri ki no nga tunagenda ku solutions gyetuva kansooke nkole sente eno solution Gasimbagane ne bannamawulire wano ku radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira Haruna Kanabi Siraje Rubwama Charles Romshana ne Muwanga Kivumbi Siraje question erije batubuuzizza I wanted to say this where are the solutions before you go to the solutions Muwanga Kivumbi made an observation tono omusirikale atunuulira gwengovuga Benz the same musirikale during demonstration zasooka you remember those kabaka riots gwe babaleta they were saying naye bano abantu nga tebali patriotic laba bavuga mu lugamba lungi they are really very okay why aren't they patriotic why are they in the uprising stop piga tu you get now karati the same musirikale gwe balese wano nalaba the same injustice ali ayagala okuba muntu wa bulijjo looke kalakasa ate nga alowooza ali okay now is the same soldier who is saying this yeyo challenge gye twagamba wano nti bw'oba yiwa ku street basiiba naffe ne batandika okulya ekikomando bw'aba bagula ekikomando ne babagamba nti wano woogula ekikomando nti naye ennyumba ogirengereeyo nti yafande guni yangapi iyo bamugamba nti awo togulaawo nga towezeza biliyoni 2 bongera namu abo ababooda naga nti biliyoni 2 naga nebaga emmotoka eyo girabye sikanabyagamba nti tiyefuluma eyo nti buli lwalinnyako bw'ati omuliro nti amafuta eyisaayo kikopo ne batuka n'okumanya nti ono bosi ono alina abakazi bana bona balina emmotoka beevuga oyo abahaji no nkwenga bamu ba Petero kabisa tuwegana tuwangalira museme betobigenda mujja kubira line za berere no show akibisopa ajiulira mujja kubira line mujja kuba ku line za berere tubireke ebyo obwa haji bwaba sensera ne bamanya nti oyo n'abaana be basomerawa namanye ne babatwala ne kusomera wano school fees meka wano bazisasula mu dola same musirikale it will rub them off ne bajja Peter analyze it look at Sudan Khartoum bw'obadde ogigerageranya wagende Khartoum nga bw'ogigerageranya ne mugenyi waayo walunye n'ekibuga kyaffe wano
Khartoum is a developed city. A crisis emerge, simple crisis. Gwe oyina obusajja. Gwe oyina obusajja obuze. Wabujeri janjawidi. N'obuleeta mu kibuga. It is a simple problem. N'obuleeta mu kibuga. Mitwalo 10. Butuuse mu kibuga nabo bugamba nti wategedde. Bategedde mwebakano simple. Mwebakano abali mu main army. Muri bagagga. Mwebananyini kibuga kizimbe kino kya Kano gundi nabo bugamba boss. Omu kufafuke president. Obugamba mwango bwa president bufuna bugamba nti mugenda kufuuka regular force. Mu army baganja ekyo site twagala. Lutalo who is safe? Kati problem ekyovola ba advantages nti obuyinza tubugabane. Ekyovola ba advantages ze kubana ababadde bekumye mundu today. The moment they banayiga nti gwe era solution erimu solution erimu to deliver this message home. Nti gwe nawe president ona akuyimiridde emabega. Can be a potential enemy. Senga community yali president ani gwe bodyguard gwe yatta Kabila. Yes. We need to discuss it. A moment Charles Singo tegedde nze kankyogere. A moment Charles Singo tegedde timushirike gw'oline mabega. Naye baana abangazze waka ng'abaana be tebasoma nga tebakola ki ajja kusooka kuggwe. Discussion jagenda mu maaso. Siraje solutions ziri luddawa. Neja kusooka kuwa message akoira direct side. Omanyi bampeereza wano very interesting. Omanyi communities ezenjawulo bazitreating njawulo. DIGP akedde ku machaleero n'asisinkana community y'abayindi Uganda. Abasinkanye n'abagamba ki n'abawa reassurance tujja kubakuuma. This is not a threat against you as a race. That, of course, the sensitivities of that nzisanganga ziri interesting. Kati bwe bakuba fowe waffe ne community yenajera agenda jisinkana bakubye omulango nabagenda kubasinkana agenda kusinkana community yenajera agenda kusinkana y'abalango bwe bakuba bahiga abasiramu bwe bakuba seka bahiga agenda kunganya abasiramu bebweyogerere because ebintu bino ebimu obikola ngo setting a precedent abantu ne bakutunulira ne banga bano lwaki bo abatunulidde enjawulo because finally ono gwe bakubya amasasi muntu tumutunulira ng'omuntu kati otandise okumuteeka ku level abantu bamutunulirenga omuyindi is beginning to read the effects ekyekivamu bo ono abayindi bwe batya ne bafuluma economy egwa bibayina economy kati naye omanyi kanza nagamba eriyo muyindi linonyo okuba eriyo muyindi abadde awola parliament lunye DIGP yabasinkanye eggulu. I think like 2-3 hours after the incident. Yes, but what I'm saying is why them special because neyo agency nti baso omuntu wamwe musawa bweziti baba kunganyiza bwosanga nga yabadde mu Pakistan nga teyabadde mu Hindi no bajagenda bwomusanga nga yabadde mu Bangladesh ono yekyalabye the economy can crash ensonga eriemu naye bwe sebo osobola okutta omuntu n'ogenda ku CID ku police headquarters solution is CPS Siraje Rubwama ti omuntu bwamala okuttibwa mu nfa gyafuddemu family eyo erina okubeera rehabilitated mu bwongo emanye ekyawoja Sam engola Samu yagambye nti ono omwana yali tata we yali amugamba sagala maje yamukwata bukwase kifuba namuyingiza ki incidentally namugamba nti ono mumubeererawo nono omulala tumuteeseteesa asobola okusikirani tata we kati abaana abo mu society mwebali after that speech omwami omu mvubuka si mwami bamuyita Achilles munyarwanda nsengirinya yanganye nti ngambira ndi mu situation ngeyabo tata wange simanyi oba mulamu oba mufu
bamuzaayirawo Nsambya Kevina taata we n'amusanga mu 2007 ng'alina emyaka 9 bamuzaala 1988 yakolanga bukoto nga CID kati agamba nakati tamanyi bakitaawe mulamu oba mulamu so mukulu magambo noonya omwami oyo family agamba yagala kuyingira mu poliisi Kanabi ewuwo nzija comment emu yokka ku infrastructure abagenda ewabalwa omushana I'm not sure. Mukulu Kibazo bino byonna ebintu ebimu okay natural calamities nacho zibaawo nolira era oli yabadanga nti ne Rwanda enkuba yayozeze Rwanda Congo wane waffe bw'otunuulira mu Eastern Uganda nayo ezo challenges tubadde nazo ne Kenya ndowooza nabo batandise okufuna obuzibu ne Tanzania wonna enkuba yo ekola ki etonya naye ndowooza ensonga enkulu eri nti omugga amazzi bwe gamala okwanjaala infrastructure ne vaawo remedy eriruddawa response abayunula abagambye balina capacity to respond naye not when the flood is still that ferocious. Yes, ekyo kitegeereka kubanga oluguudo lwetwogerako Mukulu Kibazo ndabya ab'ebuddu bagamba bafunye n'oluyimba lw'eggwanga naye awo tuba tubizanyiddemu oluguudo lwetwogerako lulina Rwanda Congo paati eyo ne ya kubakati lw'omushana abalina kwetooloola 40 nekine cost eyo ng'ekola lw'omushana asobola okuyita wano eggo weri ewamuwanga lwakuba bangambye wawanvumu awabaddewo okumpi we wano okuyita ekifampa ku katata naye ate era you are going to lose that road mwaga atugobye no nalo mulumaze capacity yalwo tebaluzimbira tebaluzimba kutwala trailer it was a political road nabo bano balabe ku chorus kati no sejo kyokka pressure kati egenda yangamba amanyika kati olabe enguzo zitukoze zigenda ku Gombe secondary ekasaka ku church izo tuzikoze na bulungi okusinga luno kati Mukulu Kibazo no yangu akanabi ebiri bye tuddayo capacity yaffe ng'eggwanga eriki oba ne government okubeera nti tetutukubaga tujja kutuuka ne luno olupya luno lwe bagambye oludivertinze pressure eteereddwako eventually nalo luyinza okutukamu kati awo tugenda kukola tutya ebidyeri bye tulina bifaanana bitya nze ndowooza nti discussions ezo ebintu nga bino bituyamba okuddamu okwerowoozaako naye bwe tubanga tetukifaako ng'ebisinga tulowooza nti emmundu ye solution kuba kye twasoose okukola kutwala magye kugoba bantu wa babataase baleme butagenda mu nankani nti ne consciousness yaffe ng'abantu ega nti nze nsobola okusomoka waawo nenkola ki ngenda nga weetaaga magye gamala okujja gakukuba emiggo obutakola ki obutagenda neeno pressure gye twatadde ewaaba butambala naye tunaagenda okulaba nga naye wakoze eki naye budget ekirungi tulina dakiika emu negwe bya infrastructure gwe kati oyinza otugambirawo nti kati oluguudo lwabadde tutwala mundu Congo amazzi ne galugjawo nze comment yenyina ku kino nannyini nsi yabe Congo balabye nga basindika amazzi Katonda mu kisa kye agolola omukono byonna ebikolerwa engalo z'omuntu bijja kuggwawe because bye tusinza tuddire Katonda Peter kiri sad bino biguddewo and for me it is very bitter. Government yateekawo NEMA neteekawo ne NFA neteekawo ne Wildlife Authority kati tetusobola kufuna calamity balina ne baminister owa disaster ow'ebibira kati musobola kubanga ekizibu kino kyabateekako kitya ng'ate agencies ze mwateekawo ze muwa omusolo nazo zimazeewo emyaka 2. How can you be a NEMA? Because ebimu ku problem gwe twagendako kugundyawo awo Katonga eyo gye badrelinga omusenyu bakolayo ennyanja simple rule eriga nti bodrelingawo omusenyu leeta ettaka olijjuzeewo oli alekawo
olujjawo musenyi ng'atema ng'agenda waddako. Era bagagga bangi mu kibuga muno alogwe sebo sebo baali bantutte nga ngenda kusuubula musenyu naye lwakuba zaali teziweranga nina okupangisa dredja kati munnange yagenda bw'amala okuteekayo ettaka bulungi nnyo n'alituusa we balina okudredginga enkuba n'etonnya ne basanga nga yali yaguteeka ettaka yaliteeka ku kisamba ettaka lye lyagenda nalyo byonna abaliyo omuceere gwawonye. So gwinza okwenago gwagenze naye so problem is mukulu Kibazo ndowooza ebintu ebimu tubiragajjalira katono nnyo muwanganzo nywa nadde ensoma waliwo omuntu yampeereza Dr. Apollo Buregeya musajja w'emakerera wali mundu nze nakusharingidde egulu weebale nnyo naye okulanga attribution si gwe wagisharinze tonnagimpa mulala yagimpadde mpozi naawe nga yakuwadde kebera Gasimbagane nga naawe yakuwadde naye ndowooza abantu abo tubateekengamuko ekitiibwa abayivu era mbadde nsaba nti bw'obanga bwe wasazeewo okubeera ng'osheyaringa gisaasaanye nnyo ne mu bana ababaka ba paalamenti ne baminisita mikwano gyo bategeere nti abantu ebintu bajja babyogerako naye ne babyiginowaringa ne batafaayo ne balowooza kati nabo tebalina we bayita. So Peter kino kitukubye kiri predictable ne Congo ate kiri painful. We are hitting the Kampala eri mu nyanja. Yes. The whole place can be cut off. Ate genda kubaawo. Kati ekirala zonna size mwogerako Congo Kenya where zonna ekibadde wano kye kibaddewo kyova olaba ewatali patriotic leadership kubanga omu yanyumiza President Museveni yagamba abantu bave mu kibira n'agamba NFA mubajjeeyo ebyo banakuba enduulu nze njabbalekayo at the end of the day for political reasons kubanga balonzi twali wano nga Sebaana asitukidde mu kizibu kya transport tebanfuna obubi aba boda tesibagamba nti tembeera mu kibuga naye Sebaana beyasitukiramu balinda bulinzi president nga ava Entebbe ne bamwerekerako be bamutuse nakase nagasira babakwatako tosobola kwerekera mukulu Museveni nga takuyise manya aba bamuwerekera yabayita nagamba nti siraba abakola ki abakwatako so ne mubeera ne site law and order negenda simply because temina family leadership kati bino byonna amataba gaje tulimu ensi omundu tumuyangamba mukkiriza mutya abagagga ogenda ku top hill ne bazimbako amayumba ne basenda top of the hill oli n'agenda n'asendawo n'alevelingawo atekewo amakage where is the leadership so absence of it bino betwogeddeko new gorilla egenda kuhitinga so nobody is safe. Eriyo Dr. abagambye nti singa nabo nga bamediki bayine mundu nti mwandi bawulidde waliwo kye balina naye basaasire. Dr. agambye nti okumala emyezi 8 you can't even prescribe Panado. Tell that medic about ethics and oaths of doing good. Peter naye agambye nti singa nabo bayina kata naye kye tusaba oyo gorira medic naye no gwayagala okulako gwa gorira naye muyinike. Omusajja yangambye nti mu ddwaliro hospital lyewaffe Gombe nga tewali kanula z'abantu bakulu nakugamba baba supplying abato kati buli gwe kanaabya omukulu ayagala kanula ye tatawaana rifaro Kiruddu wangi tatawaana rifaro Kiruddu ambulance okuleeta Kiruddu mitwalo 10 n'ekyo sebo nazigula ezo kanula nga beetaageeza abakulu nga bayina omusawo nangamba nti sikuguza kubanga tetuyina zizino zetuyina z'abaana bato kati bwoba oyagala tukuyambe mugule nengula nendeeta kubanga nali desperate nagula mu kinywa bwe mmala ozireeta how good these boys and girls are bwe yagira nansaba nanga nti kati oli omulaba tayina n'oli tayina onzikiriza nkozeseeko nga nze ndi mu nnindi ne mugamba tewali mutawaana nengula paketi ya gloves nga babaleetedde latex gloves bwaziteekamu bwati zaabika examination gloves sikyo ezo latex endala nazo za bbeeyi kati bwe bayambala asobola okukwata ku mulwadde bwe nazigula bwe nti paketi nga ngambye nti
batuwadde glove omulundi gumu ewiki kati abo bonna sibakwata konze sebo ziizino nanga nti kati nti ogenda kukkiriza bwe nva ku ono n'oli mjamu konze tewali mutawaana ekyo kinyamba okukola kuwange okyayogera ku zikanirano okutreatinga simple infection UTI teri wansi wa mitwalo 10 kati so it's not a disease for the poor